السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، ثم نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. amatenda amajjuvu omutali yadde obukendeevu Allah subhanahu wa ta'ala, tuzzaako okusabira ebyengera n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sinza kubanga neerabira okubanga mbalamira nga nange seereseeyo okuba nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna. Tubeere nga tumutya mu kyama ne mu lwatu, tubeere nga tumutya mu mbeera y'okutya ne mu mbeera y'eddembe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani suratul Baqara n'atugamba nti ya ayyuhal ladhina amanu, yakoola nti abange mmwe abakkiriza, ista'inu bis-sabri was-salah, mu mbeera zonna mubeere nga muyambagana, mubeere nga mwebuulirira ku kubeera nga mukwatagana ku kigambo mugumiikiriza, was-salah n'okuba nti tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga as-salatu huwa ad-du'a, okusaala mu lulimi tukitwala nti kwe kubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. So tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala tumuwa obudde bwe, tubeere nga tumutya, era tubeere nga tumuwa obudde, tubeere nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kubeera nti tuyambagana, kubeera nga tugumiikiriza, tubeere nga buli omu ogamba munno gy'ali, tubeera nga ogumiikiriza, Allah ajja kubeera nga akyusa embeera eno, Allah agenda kubeera nga atugirawo embeera eno, Allah agenda kubeera nga atuleetera hallu, agenda kutuleetera solution essaawa yonna yonna. Ibn Taymiyyah Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaako okusaasira kwe, yabeera nga atugamba nti idha ahsanta as-sara'ir, mwana wattu obanga olongoosezza ebintu byokola mu kyama ne Allah subhanahu wa ta'ala, obanga olongoosezza emirimu gyo gyonna gyokola ewa Allah subhanahu wa ta'ala mu kyama, nolongose swala zo, kubanga tibina byetukola tubikolera mu kyama, kyalina budde wakuba nti twekuba selfies nitukola kino kati nkola kino kati nsaala kati ndi mukusaddaka kati ndi mukola ki, byonna ebintu tugikolera waka, maana tugikola mu kyama. So tubeere nga tulongoosa emirimu gyaffe bulungi nnyo, tubeere nga tulongoosa emirimu gyaffe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyatugamba nti idha ahsanta sara'ir, bw'obanga olongoosezza emirimu gyegye mu kyama ne Allah subhanahu wa ta'ala, ahsana Allahu al-zawahir, ahsana Allah ta'ala al-zawahir, Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga akulongooseza byonna ebisigadde ebyeyoleka. Obanga olongoosezza mu kaseera ko ak'ekyama, eswala zo zisadde mu bulungi, olina saddaaka zowaddeyo mu kyama, tofuddeeyo kwani azirabye, wabula ng'okimanyi nti okikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, beerako nkukiwa nti Allah agenda kukulongooseza ebisigadde, ojjalabika bulungi mu bantu, ebintu ebisigadde byonna Allah agenda kubanga akuteekako akasubi olabike bulungi mu bantu. Wetuleetinga embeera eyo ku mbeera eriwo katikati, tubeere nga tulongoosa enkolagana yaffe ne Allah mu kyama, agenda kubeera nga alongoosa enkolagana ye naffe mu lwatu, mu kubeera nga atugirawo al-khawfu, okutya, wal amradu, n'endwadde n'ebisigadde byonna bye tuwangaliramu kati, wal faqr, n'obwavu. So tubeere nga tulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku olw'ejjo budde wabadde era bwe buti twasomye ku ezimu ku nsonga eziyinza okuba nga zituleetera okuba nga tutereera mu mbeera eno gye tulimu, naye leero njagadde tugabaneko ku kintu kye tuyinza okwekwata, kuba ensonga ezo ezimu ku ze twasomye ejjo twasomye ku kiyitibwa dua, okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Leero njagadde tugabe ezimu ku nsonga, njagadde tulabe ku zimu ku nsonga. Wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba mu hadith, nagamba nti ma min abdin, teri muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ma min abdin, teri omuddu mukkiriza yenna yad'u Allah, nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala, muddu eyo gy'asaba Allah nga mukkiriza, bida'wa, n'eddwa yonna gy'aba asaba Allah subhanahu wa ta'ala, okujjako nga eddwa eyo illa nga eddwa eyo gy'aba asaba Allah subhanahu wa ta'ala teriimu ithmun, teri mu kubanga nti asaba Allah kuba nti amuyambako ku kujeema, tasaba dua ya kubeera nti Allah amuteerawo bwangu mu makubo gagenda kuyitamu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, tasaba dua ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga amusaba kumuyambako nti agenda kubba baleme mukwata, wabula era wala qati'ati rahimin, era dua eyo gy'asaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tamusaba kuba nti akutulawo luganda, tamusaba kubanga nti
amuteerawo mbeera yakuba nti yawukana ne baganda be oba yawukana ne famire ye oba bonna abooluganda ye bayinza okuba nabo okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala ataaha agenda mumuwa ebintu bisatu byammanga wano ebanga agenda kumwanukula mu mbeera ya mirundi esatu. Embeera esooka either Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amwanukulirawo mu kaseera akabeere nga amuwa kyamusabe wano ku duniya. Bw'oba omusaba Allah subhanahu wa ta'ala maali ajja gikuwa wano ku duniya. Bw'oba omusaba kubanga akuwa shifa kubeera ng'owona mu birwadde by'obadde olina agenda kubanga abikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi embeera esooka. Embeera ey'okubiri either Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga ayongezayo edduwaayo abeere nga akuwaamu oba nga akukyusizaamu kyanakuwa ku yawmul qiyama either ejjana oba ekirungi kyonna kyanaaba akuwadde. Naye tubeere nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'engeri esembayo ey'okusatu kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga akola musarfu, agenda kukyusiza, agenda kubanga akukyusizaamu mu dduwaayo abe nga akuwonya ekintu ekibi ekiyinza okutuukako. So tubeere nga tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala naye tetwerabira ensonga emu ku nsonga enkulu eziyinza okuba nga zituviirako okuba nga Allah akkiriza edduwa zaffe ng'ensonga kiyitibwa tajannubul maasi, okuba nti twewala okuba nti tujeemera Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera ke tusinga okuba nga tumwetaagiramu. Tubeere nga twewala okuba nga tujeemera Allah n'okumunyiiza mu kaseera ke tusinga okuba nga twetaaga okuba nga tusabiramu. Tubeere nga twewala okuba nga tunyiiza Allah mu kaseera ke tusinga okuba nti twagala Allah abeere nga atwanukirirawo mu kaseera ako kennyini ewatali adde tulindiikiriza. So baganda bange abalungi, tubeere nga twekwata ku dduwa, tubeere nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tumanya ayinza tuteeka mu kategori ey'okusatu n'atatuwa kye tusabirawo naye n'abeera nga akiyisa ku mikono gy'abantu abalala n'atugirawo ekibi ekiyinza okuba nga kitutuukako. Tubeere nga tusaba Allah, tubeere nga twekwata ku dduwa, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala bitugirewo byonna ebiriwo, era tubeere nga twefaako mu mbeera zonna ez'enjawulo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.